councillor, woman councillor Hamukasa Kasangala. 3, Mr. Speaker. Abantu, everyone, despite your offense, as the law is, they have a right to bail. There are other weaknesses in it, but everyone has a right. That is why no one is going to beat you, despite the fact that we are not of what? Yellow. Are you getting? So, omuntu yenna tasobola kugibwa bail okujjako nga tatuukiddwa bisaanyizo nti sente zimulemye osasula nti maybe talina bamweyimirira naye nga bamweyimirira weebali asobola okukola byonna. They have a right. Ne waaba akutte mwana kati mulina okukola genda mu kooti ne mulwana nnyo bakole ki bamusibe. So if those people are there, yes, bakoze emisango, tali muntu atakkirizibwa kuweebwa bail. Taliyo okujjako nga bwayimirira avaamu amafumu ne gavumenta abantu nga bafiirawo. But if he's a person, he's not murdering anyone, he has a right to go out, look for how he's going to come and stand in court to find people that can give in evidence okumugjayo. Nti olw'ensonga eno n'eno sisobola kukiika mu parliament oyo baba mugjeeko. So maliriza nga ngamba Mr. Speaker, ffe nga kanso ya Mukono kuba bannange benjogerera abadde bayimiridde era nga basakendinga ekyo Chief Whip wa NUP Mr. Tebyasa Uliba Force kyaleese tetukkaanya nakyo ne bwe kinaayita ffe ku lwa Mukono Central Division tukigobye. Mukono Central Division nze mpagira ekiteeso kya president kyaleeta kubanga however much nti muyina differences zammwe naye emisango mingi abantu gye bakoze nga tebeetaaga kuweebwa bail. Omusajja ajja n'akwata omwana n'amusiga obulwadde bwa siriimu ne mumuleka ng'ayinaayina. Omusajja ajja n'atemako omuntu omutwe ne mumweyimirira n'akomawo ku kyalo era n'atta omulala. Information kakati No. Oh God. So honorable members, information. nebijja nga abantu mubatadde awo bennyini bemutadde ate era bebaddamu ne bakola ebikolo bino. Ngaffe bakkansala aba Central Division tuyisiza ekiteeso ekyo lwa nsonga nti twagala abantu ababeera bakwatibwa abamu kituufu emisango babeera baagizza naye ate abamu babeera tebaagizza nga basaalumanya. Kati nganze kansala waggulu wadi ajipu ensonga eyo pulezidenti gye yayisa sikkiriziganya nayo. Nze mba ngamba nze nganze nanfuka heri nanca nteesa ngamba nti omuntu akwatibwe, omuntu wamala okukwatibwa abeere ku police at least essaawa ezo ezaagerwa aveewo mu bwangu agende mu kooti era bw'ava mu kooti omusango gubeera nga gumusinze at least awaleke asibwe, we gubeera nga tegumusinze ajeerezebwe. Naye ffe tukkiriza si buli gwe basiba nti aba n'omusango. Yekyo kwe tusinzidde ne tugamba nti omuntu abeerenga ne bail. Olw'ensonga oyinza okunsiba mayisa naye w'otegeerera nti omusango saaguzza olowooza future yange oba ogitaddewa, famire yange oba ogitaddewa. N'olw'ensonga eyo ffe twandirowoozezza nti Mr. President awuliriza okusaba kwaffe abantu babawenga zi bail wabula kye tusaba n'ekirala emisango gino gibeere nga gikolebwako mu bwangu such that omuntu asobola okuba ng'ategedde ekituufu nti oba waakusibibwa oba si waakusibibwa, kubanga mu human rights buli omu alina eddembe ery'obuntu. Fine, waliwo abakwatibwa red handed ng'akikoze n'olaba nti asaana kalaba, naye era etteeka lyali litugamba nti asooka kugenda n'awulirizibwa mu kooti such that omusango bagumusalira. Ayinza okuba nga yakikoze nga mulalu ali mentally disturbed. So kati tosobola kusalawo obusazi nga tosoose kwebuuza nakuwa muntu ddembe lye. Unfortunately we mbadde wano mbadde sisubirayo kulabayo muntu omu yekka omuntu yenna apoozinga bail eno president gyagala okutwimpozingako ng'omukulu bw'ayogedde honorable councillor nti bail eno egenda kubeera kuffe either oliwe NRM wa UPC cut and across ejja kubanga ekukwata oba mwana oba muzzukulu singa bakuteekayo nga tosobola kwefunira bail ojja kufiira mu kkomera. Has decided that we are not in agreement with the president over denial of right to bail. We are asking the president to strengthen the office of the DPP
DPP eyanguye okunoonyereza awo ensonga zikole ki. Tusaba pulezidenti atuyambe alongoose kawukuumi ali mu poliisi, omuntu abeere ku poliisi obutasuka ssaawa 48 agende mu kooti, DPP alete ensonga za muvunaana, omusango gusalwe mangu, naye omuntu okusinziira ku ba honorable members temugambye temukanyiza na president. Therefore we wish the town clerk and the clerk to council, you communicate this resolution to the area members of parliament. That is our stand as Mukono Central Division. Next item.